Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mubutannaba gyegattako, kyembasaba gyegatteko wegatte ku channel yaffe, kijja kuba kirungi nnyo. Nyiga kaalwedi ako koolaba osobola okukyegattako, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde nnyumyeko nammwe abakyala oba siga ddala abakyala kuba mubeera n'abaana. Kyenjagala okugamba badde njagala kugamba nti mufe ku baana abawala, mubayigirize emirimu, mubayigirize okuwaata emmere. Naye kyabulabe nnyo okuwaata emmere ng'omuntu atudde nga bw'olaba oyo bw'atudde, ndowooza omulaba. Kiba kyabulabe nnyo kuba emmere abeera gisitamyemu. Kati n'olwekyo abaana mubayigirize engeri gye bawaatamu emmere, mubayigirize nti emmere bagiwaata bwe bati ne bwe bati. Naye ate nammwe bennyini mulimu n'abantu abakulu ng'emmere mugiwaatira ku butebe, mugiwaata musitamye, wadde oba otudde wansi naye obeera ogisitamidde. Kati n'olwekyo omanye emmere eyo gy'olaba ogiwaata nga ogisitamyemu. Mulimu abasajja abazibu nga ye anonooza gwe biwandiise nti ebyo eby'edda, okitegedde, nga ye akimanyi nti emmere bw'ogiwaata nga ositamye ojja mubuza ssente, ye nga bw'akimanyi tojja kimuggyamu, ye bw'ati bw'abeera akimanyi. Kati n'olwekyo gwe wenna omukyala oba gwe wenna omwana, kirungi n'oyiga engeri gye batuula nga bawaata emmere. Bakola batya? Kiba kirungi n'otuula bulungi nnyo wansi. Bw'otuula wansi n'ofuna akantu nga bw'olabako, osobola okufuna akadeeya oba akaveera, akaveera aka black oba aka white, neweebikka nga bw'olaba wataddewo akaleesu awo ku maviivi, okitegeera, n'obikkawo bulungi ku maviivi, kwegamba n'oba nga togenze mu maaso na kusitamira mmere, okitegeera. Kirungi otuula bulungi nga bw'olaba oyo bw'atudde, kirungi ne weebikkako akaleesu ku maviivi. Oba tolina kaleesu kakaddekadde kasobola kugumira amasanda, osobola okufuna akaveera, obuveera obwo obunene obubeera obwakasasiro obwo, osobola okukafuna n'okeebikkako ku maviivi go, okitegeera. Oba tofunye ako, kale osobola okufuna olulagala, n'owebikka olulagala oba nga obadde oluyina. Oba tolina lulagala, osobola okufuna ekintu kyonna, akadeeya, ekkutiya, n'ogyebikka bulungi ku maviivi, n'otuula bulungi nnyo nga bw'olaba oyo bw'atyo bw'atudde. Kati oyo tuli muyigiriza engeri gye bawaatamu emmere, abadde tamanyiimu wadde n'akamu, nga bwe mumanyi nti abaana obakuza ebyegyo, tamanyi kuwaata, tamanyi kufumba, aweza emyaka 14 nga talina kyamanyi. Kati kuba kati oyo alina emyaka 14 muwala naye talina kyamanyi wadde n'akamu. Okuwaata ali mu kuyiga buyizi kati, okitegeera. Omugamba genda owaate, atuula ku ntebe waggulu ate n'atandika okusitama mu mmere, ate nga kyabulabe. Kati n'olwekyo muyigirize abaana abawala, bayigirize emirimu nga bakyali bato, bamanye, omulambike nti batuula we bati nga bawaata emmere, batuula we bati nga bawaata emmere, bakola bati nga bagiwaata emmere. Bw'owaata bw'oti obeera ogisala, olina giwaata bw'oti. Aye kwegamba babiyige, kiba kirungi nnyo. Ekyo kiba kyabulabe okumuvuma obuvumi, just mubuulirire oba omulage kye bayita okulambika. Mulambike omugambe nti bwe baba bawaata emmere batuula we bati, bwe baba bawaata emmere ettooke balikwata we bati, akambe bakakwata we bati. Okimulage nti omuntu tasitama mu mmere, atuula bulungi nnyo ne yeebikkako, okitegeera. Akitegeere kijja kuba kirungi nnyo. Naawe kennyini oba nga tomanyi kuwaata, kirungi n'ofuna omuntu n'akuyigiriza n'okumanya, okitegeera. Kuba ogenda wano mu bufumbo ofumbirwe, omusajja ye abe ng'alimu kali kennyini ak'empisa kennyini, akulabe ng'empata gy'owaatamu emmere ereme musanyula, ajja kukubirawo senga wamugambe kyono omukyala gwe natutte nga tategeerekeka, okitegeera. Asitama mu mmere akola kino. Kati n'olwekyo mulina okufuba okulaba nga mwewala ebintu tuwe bityo, muyige enkola y'emirimu egenda obbatwala mu maaso. Naddala mu abakyala muyigirize abaana abawala emirimu, mubabuulirire, mubalambike. Oyo omwana tomutyaba mwana wo, gwe mubuulirire buli kimu. Omwana oyo agenda okugenda mu bufumbo nga buli kimu akimanyi.
egamba tajja kumenyeka, okitegeera. Kati n'olwekyo kyembasaba abazadde mufube okulaba nga mubuulirira abaana, mubayigiriza emirimu. Kati akadde kano ka holiday, coronavirus holiday, akadde kano mulina okulaga abaana tebalina kye bamanyi, ekyo nkibabuulira. Oyo baamuleese ng'ayagala jasi ayiga engeri gye bawaata emmere, tagimanyi, tamanyi we bawaata lumonde, tamanyi we bawaata muwogo. Ekintu ekyasinza okubeera ekyangu okuwaata ye muwogo, ne tamanyi we bamuwaata, tamanyi we bawaata tamanyi we bawaata ttooke, tamanyi we batuula nga bagenda kuwaata, kwegamba tabitegeera, tamanyi kusiba mmere. Bannange muyigirize abaana emirimu, okiteeka. Kati ono era ali mu kuyiga engeri gye bawaata emmere, era agiwaase nga mugirayo bwe gityo, agiwaata agisala, naye ekigenda okuvaamu, wadde agisala n'ekigenda okuvaamu ajja kumala ayige, okitegeera, ayige engeri gye bayiwaata nga tebagisala. Muyigirize abaana emirimu, muyigirize abaana empisa, mubateekemu empisa, mubalambike, mubateekemu nti omukyala akula bw'ati, omwana omuwala alina kukula bw'ati, kino kyalina okuba nakyo, kiri kyalina okuba, kino talina kukireka mabega, kino kyolina okutambula nakyo. Byonna mubayigirize, mubalage enkola gye babikolamu, babifuna batya, bigendako bitya, babikola budde ki, byonna mubibalage. Kati n'olwekyo kyembasabye muyigirize abaana bammwe emirimu. Naawe kennyini oba tomanyi kukola kintu, fuba okulaba ng'okiyiga, oba tonnaba kufumbirwa, kiyige, ogenda mu bufumbo ng'okimanyi. Kati ng'okuwaata okwo ettooke, kuyige. Osobola okuba ng'omanyi okuwaata naye nga tolina mpisa, tolina ntuula, totuula bulungi, ekitegeera. Emmere ogisitamira, kya bulabe nnyo okusitamira emmere, nnyo nno nga bw'okiwulira. Kati n'olwekyo mulambika abaana, kijja kuba kirungi nnyo, mubayigirize emirimu. Oba tolina budde buyigiriza mwana, mutwale mu kisaakaate, bateekawo ebisaakaate bye biyigiriza abaana emirimu, n'abagereka abiteekawo nnyo. Omwana mutwale mu kisaakaate, osasule ssente, agenda kuvaayo ng'ayize bulungi nnyo emirimu. Bw'otyo kujja okwongereza naawe okumulambika ebirala ebikusike, ogende ng'obimulaga. Muyigirize abaana empisa, mubatwale mu bisaakaate. Oba tosobola muyigiriza, ayiga okukola emirimu gy'emikono. Muyigirize abaana emirimu gy'emikono, naddala abawala abo, ensi tejja basumbuwa mu maaso, okitegeera. Kati n'olwekyo kyembasaba mufube nnyo okulaba nga mufa ku baana abawala, okitegeera, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.